Olamusizaako nnyo mukwano gwange najo sinza okuba ng'otuwuliriza obale kwekumira ku mayingo gano. Olunaku olwaleero nakuwadde dda amawulire nga nkulaga nti General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force ayolekedde mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi. Eyo nno ensonga teri ku ya General Muhoozi kubanga atravelinga ku lugendo olwo, wabula ensonga eri nti nno ba CD4s ba Chief of Defence Force ab'amawanga ag'enjawulo babadde bategese olukuŋŋaana okumiitingira eyo basobole okuba nga batemera wamu bawaanisiganya ebirowoozo nga batema entetto nga bakuba pulaani butya bwe bayinza okuba nga basuppressingamu oba nga baggyawo olutalo oba conflicts eziri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, butya bwe bayinza okutabaganyaamu okusobola okutebenkeza emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala eri abayeekera bano aba M23 abafuuse akayinja mu ngatto abafuukidde gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo akayinja mu ngatto gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nakuwadde dda amawulire nga batuuseyo nga bali mu meeting, naye kaakati nze okubuulira biki ebivudde mu meeting, waki weetaaga obimanye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tuba twagala okumanya General waffe Chief of Defence Force omwagalo w'abangi atwetinga ennyo biki pulaani ki gy'aleese kubanga twagala okumanya birowoozo ki ebiva mu Chief of Defence Force ebigenda okuyamba eggwanga ye bw'abanga ye Chief of Defence Force ow'eggwanga lyaffe Uganda, butya bwe tuyinza omumwesiga omukwasa amagye gaffe okubanga ye Chief of Defence Force, birowoozo ki ebimuvaamu, butya bw'ayinza ottaasa eggwanga kati nga kino ekizeewo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ate nga yali in charge, twagala okumanya agenda kyandulinga atya, butya bw'asobola okujja eggwanga mu buzibu abasinga kye batunuulidde era bangi balinze ebivudde mu discussion eno kuba buli muntu adde waakuwaawo magezi. Naye ng'oli ku Yugi Updates TV osinza okuba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayengo gano, wenna atannaba kutwegattako osubwa kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikwoneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora balamusizaako nnyo bali kwekumira ku Yugi Updates TV. Abali mu Canada mwe bali kwekalakaasa kubanja ddembe ly'abuntu naddala eno mu Uganda mulwanirira eyo. Ba freedom fighter tubatumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Updates TV. Mukolera ddala ekintu eky'amaanyi nnyo. Kakati olunaku olwaleero General Muhoozi Kainerugaba yalutaddemu engatto n'atindiga eggendo paka mu ggwanga erya Kenya eri mu kibuga Nairobi. Eyo nno gye wabadde wagenda otuula meeting era gyetudde ediscussingiddwako ekubaganyiziddwako ebirowoozo olunaku olwaleero butya bayinza okutebenkezaamu emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala eyo mu buvanjuba mu Eastern. Tujjukira bulungi nnyo emabega nagambye amagye nti Uganda yakutte amagye gaayo aga UPDF negatindiza eggendo paka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo awo mu Bunia okuliraana Ituri provinces omuli abayeekera ba ADF ba ADF abasinga okuba nga batigomya eggwanga lino erya Uganda saako ne DRC. Kaakati olwaleero meeting etudde mu Kenya ebadde egendereddwamu okubanga ba Chief of Defence Force ba CD4s ab'amawanga ag'enjawulo gatuula mu samiti mu meeting eno ebadde nga samiti okubaganya ebirowoozo okusala amagezi butya ba Chief of Defence Force gye bayinza okukwataganamu okusobola okulaba nga batebenkeza eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Mubadde mu Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba owa wano owa Uganda saako ne CDF owa ggwanga erya Kenya saako CDF ow'eggwanga erya Tanzania saako CDF ow'eggwanga erya Somalia, CDF ow'eggwanga erya South Sudan. Be bamu ku babadde mu meeting egenze maaso mu kibuga Nairobi butya bwe balinza osala amagezi okulwanyisa obuyeekera n'okumala conflicts mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Emabegako awo okujjukizaamu General Muhoozi Kainerugaba yakola statement ng'egamba nti baganda baabwe abo abatuusi abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu Northern Kivu abagezaako okugenda mu maaso n'okulwanirira eddembe lyabwe abayeekera bano aba M23
mbu ye tabalinaako ttabu kubanga balwanirira ddembe lyabwe na human rights zaabwe. Bw'atyo General Muhoozi Kainerugaba bwe yakola, kyokka ye omuntu y'omu gwe basindise ku meeting okusalira awamu amagezi okulaba nga batebenkeza eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, ate nga tewali ngeri ndala yonna yonna eggwanga lya Congo gye liyinza kutebenkeramu nga tebasuppressinzeewo, nga tebagobyewo magye gano oba amagye g'abayeekera aba M23, ate of which Chief of Defence Force yakikuttemu. Golowooza bali banywanyi be nga waabayita abachwezi abatuusi, olowooza asobola okubasuppressinga ne bava mu territories za Democratic Republic of Congo? Ebyo bye njagala Erias olowooze, munakyukakyuka yenna ali eyo. Ekirala, bwe kibanga ddala kituufu beetegefu okugenda mu Northern Democratic Republic of Congo, oba bagenda koma wano mu Eastern wano just ewali wano amagye ga ADF be bamanyiira, oba tunaabalaba nga basaza ensalo nga bagenda okulwanyisa abayekera bano ba M23. Mu meeting etuuliziddwa ba CDF siwuliddeemu w'e Rwanda, Chief of Defence Force ow'e Rwanda. Kano ko nkabonero akongera okutiisa eri munnayuganda yenna na muntu ampuliriza nti omusajja bano tebabanga bo be bamu kwe bali mu kuteesezaako okusalira amagezi okuba nga babajja mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Iri emabegaawo amawanga ag'ebunaayira gaze gakinoganya nti eggwanga erya Rwanda libaakinga abayekera ba M23 era nga baagala bataddewo salesale baagala eggwanga lya Rwanda lisobole okuba nga liwithdrawinga troops zaayo n'abajaasi baayo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ebimu ku bisaliddwa ku biteeseddwako, General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force avuddeyo ne agamba nti no beetaaga immediately cease fire, emmundu esiriikirire mu kaseera ak'ombwangu, beetaaga emmundu esiriikirire. Ne bateekawo byakkaanyizzaako beetaaga okuggulawo key routes areas okusobola okulaba nga basupplyinga abantu saako n'oteekayo provisions mu bitundu ebyo ebinyinyikiddemu olutalo. Omuno nno mwe mulina okuggulawo ekisaawe ky'e Goma ekya airport ekikulu, ennyonyi zitandika ossaabaza we zifuluma we ziyingira, kyanguyize eggwanga okuba nga liyina provisions byetaaga n'okusobola okukkaanya awamu. Mwe muli okuggulawo ekisaawe eky'Ebuvuma airport eyabadde ewambiddwa era jjojjo ly'abalamu. Jjukira airport eno yawambibwa jjojjo ly'abalamu. Saako no providing security emala mbannansi, saako n'oba hospitality n'okubawa kwegamba obulamu, okuteekawo embeera eyagaza omuntu okubeera mu kitundu newankubadde kibaddemu entalo. Ezo zonna byebimu ku bye badisikasinzeeko, naye olowooza binaasobola okuteekebwa mu nkola, kubanga abayeekera nga beewera nkolokooto. Bassa abayeekera na ba M23 bagambye nti bo, jjukira emabegakaawo nkujjukizaamu, bagamba nti bo beetaaga okulaba nga gavumenti ya Mwami Kisekedi ne President Kisekedi balekulidde ku ntebe. Olw'ensonga bino wammanga nti gavumenti esusse obuli bw'enguzi, esusse obukenezi, esusse okuba nga etukyalinga bannansi baayo, esusse okuba nga ennyonyoota eggwanga nga weeyabaayo obugagga buli mu famire emu era ye first family. Kati abayeekera ze zimu ku nsonga ezibalwanya, saako n'okubasosola mu mawanga nga bo obutabatwala nga bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, so ze zimu ku nsonga. Kakati ate bo badde bavuddeyo emabega nga batugazira ensonga ziri political, ziri essenikiro n'olutalo, kati baluyingiriramu batya. Bino nno byonna biteeseddwa nga bali wamu ne East African Community, amawanga ageegattira mu kitongole kino, saako ne South African Development Community eyatuulako juzi wali eri mu nnaku z'omwezi nga 7/8 2025 mu ggwanga erya Tanzania wali mu kibuga Dar es Salaam mu samiti eyatuulibwamu bapulezidenti ab'enjawulo newankubadde Kisekedi teyalabikamu. Omwali ne pulezidenti w'e South Africa naye yakiika okusobola okulaba nga basala amagezi okusobola okukomekereza conflicts. Paul Kagame Koro meeting yagirimu nga bagenda okukomekereza conflicts ezindi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Newankubadde ebintu tebyatambula bulungi kubanga kuva olwo nga boogera ceasefire
basiba bamwogera tabava ku mumwa naye tetulabanga mundu weesiriikiriramu kubanga ne kaakati bagenda mu maaso bano abayekera ba M23 nga bagaziya territories zaabwe. Obadde ku Yugi Updates TV kubadde osinza okuba ng'otuuliza obaleke okumira ku mayengo gano gwe mukwano gwange ali eyampuliriza gw'atannaba kuba ng'otuyingako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'otuyingako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo. Baganda bange abali mu Kenya, South Africa, Canada mwenna abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwebaleke okumira ku Yugi Updates TV. Mbagaliza olunaku olulungi n'ekiro ekirungi mweraba.